tutandikire wa omwezi guno tubaddemu n'ebintu bingi. Diana yafa, ow'ekyanja Yosele Queen gwe babadde boogerako. Tulina Green Daddy e Mulago. By the way, yeah. By the way, nzijukizza. Tulinayo Sure. Valentine. Bannaye guno mwezi gw'abaagalana. Tulina Valentine, tulina Green Daddy, tulina Diana yafa, tulina Bad Black yakoze amabeere, tulina Galaxy award kwegamba. Tutandikire Ani ono omulala yafa, waliwo awo omuntu omulala awo. Mpoziko TikToker musiramu yafiirwa maama we. Ya ndowooza. Ani omulala yafudde mwerabidde. Jjajja wa Kasuku. Aha, thank you. Yeah. Gwembadde njagala Rest in peace jjajja. Rest in peace jjajja wa Kasuku. Kasuku obulamu bwe bwonna badde buyimiridde ku jjajja we. By the way, Kasuku tayogera ku nnyonnyonnyonnyo ku maama we. Jjajja obulamu. Kasuku yagamba jjajja we yamuyigiriza okushevinga. Jjajja we yamuyigiriza okushevinga. Kwegamba obulamu bwa Kasuku bwonna badde buyimiridde ku jjajja. Kituufu kuba by the way nange mugoberera nnyo ku programs ze. Naye siwuliranga nnyo biki ebyo nga birimu. Tabyogerako ebyo abazadde ayogera ku jjajja. Naye tutandikire ku Green Daddy. Tugende ku Green Daddy. Yafiirwa omwana we, yagenda e Mulago, ndowooza omwana nga mulwadde, n'atuuka e Mulago oba omwana yafiirawo simanyi oba ki. Nga gwe Dr. Kampala sooka otubuuliremu. Kati nze submission yange ku kintu ekyo ekisooka njagala ntaking this opportunity okwebaza His Excellency okuviira ddala waggulu eri the President of Uganda, nzije ku management ye Mulago. A minute. President of Uganda amanya mbadde nkusaba. Okay. Mbadde nkusaba. Okay, tuveeye. Tuveeye kubanga president nze kyemmanya ali ogu. Afuga Uganda. Afuga Uganda. Okay, amanya tugaleke. Yes. Amanya tugaleke naye oyo mwennyini gwe tumanya aliko ye president wa omulonde. President wa gwe tulina. Okay. So yeah, I take this opportunity to kwebaza management, Minister of Health, mbebaza nnyo plus management yeddwaliro ly'e Mulago kuba surely bakola kyamaanyi yadde eno wabweru sometimes kiba underrated nga magnitude n'ekintu kye bateekamu usually for sure I have to say ekyo mbebaza. So ekintu ekyo nakedde wano zibadde actually the day before yesterday nkedde ku mutimbagano nga ndaba everywhere omuntu afudde Green Daddy abantu omwana biki. So kati my attention then drawing attention nengamba surely I have to come in and understanding naye ngenza ku understanding surely nga there is something era kinkoze bulungi nti ombuusizza ku kintu ekyo nti surely there is something surely I had to share about that issue. Kati nga nkozesa an opportunity bintu bingi nnyo kansuubire nkyali mu scope y'ekibuuzo ky'ombuuzizza. Nti kati olaba ebintu by'eddwaliro bino bibaamu a lot of things bye tuteekenga into under considerations. Kaakati nga sinnabatuuka eyo mu ddwaliro wokka environment mubaamu a lot. Jukira ntandise by condemning the act. Okay. Right? I started by condemning the act. Oyo yenna atuwuliriza. Oyo Green Daddy, yes, I understand abadde n'obulumi bwe naye ate engeri gy'ayolesezzaamu obutali bumativu tekibadde kirungi. Kibaddemu a lot of kati tulina kye tuyita confidentiality. Okiraba ekigambo confidentiality kintu kikulu nnyo. Kati lengera environment gy'abaddemu mulimu abaana number 1, abaana abalala abalwadde. Ekyokubiri mulimu abalala abaana ababadde ku oxygen ababadde ku ki naye obadde olaba kamera for sure ng'etambulira ddala era simanyi oba bonna bosobola kakiriipu ako jja katuzannyirako. Yes okalage kuba obadde olabira ddala nga kamera etambula throughout ng'eragira ddala woodi abantu yalagako n'abaana abali beebase emabbali nagamba noono agenda kufa. Thank you.
kati olaba ekintu ekyo si kirungi nnyo kubanga eddwaliro lirina okubeera nga a place omuntu wajja n'obulwadde bwe n'abeera comforted te-expectingayo kamera te-expectingayo noise kuba noise is one of the things actually research wano emabegako still mbadde nga singidde nnyo mu journals kyezoogerako naye mabegako wano mbadde nina ka research kensomako noise itself is one of the contributing factors ezireetera death okufa yes nga kuviira ku noise so n'olwekyo nkikondeminga ekintu ekyo in short like yaleekaanira abalwadde omulwadde omukanga omutima yateekamu kamera nnyingi n'asolooza nagenda nakonkona yagenda nakonkona ba yali nansi mwe muli eno mwebase osimanya mulabika mwegatta bwatyo bwe yayogera by the way imagine such words so Green Dad surely ekintu kye yakoze ekintu ekyo si kituufu yadde mu ddwaliro by the way ddwaliro mwennyini yes kuba kati n'omusawo bw'oba okakilipu ako oba ojjukira bulungi waliwo ne point we yayogeredde n'agamba nti oba dokita biki alina ekigambo kye yakozeseza kye sitasobola kuyisa mu kamera wano naye ng'olabira ddala for sure ekintu ekyo si kirungi kuba tukimanyi obulamu buweebwa Katonda tukkiriza ffenna yes obulamu buweebwa Katonda yagaba yes Katonda yagaba yes ate era yasalawo n'agamba gwe ne bw'okola otya era tolutonda kuba singa tekyandibadde ekyo ndowooza twandibadde tetufa naye sometimes nga bw'oba actinga kati ng'eyo embeera nze kyenandivise nze yandigenze mu authorities olaba bafande babadde bajja kuba mbadde kakiripu nkalaba bafande bagezaako okujja bayingire mu mbeera okumukontrolinga ate ye ng'alagira ddala akola ki abayisaamu amaaso tafugika so nze nsuubira yandibadde waakiri addressinga tu bafande ensonga ze ne zitambula paka waggulu ne baziwuliriza kakati Dr. Kampala nze nganze engeri gye nalabye mu clip ako nze nsuubira omwana yamala kufa then nalyoka akola akantu ako oba omwana yali akyali like mulwadde kati wano okusinziira okunoonyereza kwange yadde nkyanoonyereza of course because I really want to know kuba kyankutte ku mutima naye for now kigambibwa nti omwana yafudde before kati ye n'atuuka leeta yajja leeti mu ddwaliro yes ye yajja leeti so kati ng'olabira ddala makati awo waliwo like gap yajja ate ne yeefula nti omuliro n'akola kino kiri so surely ekintu ekyo si kirungi kubanga tulina hierarchy engeri gye tuwandolingamu yajja leeta kakati okimanyi nti n'abantu abamu kati be bavumaganya mulago bw'ogendayo omulwadde wo tadda mulago bw'ogendayo teri buyambi mulago bw'ogenda teri ddagala ekyo ekintu okyogerako kiteri ddagala bituufu dokita kati kanjogere ku malwaliro as a whole let me not concentrate ku mulago n'ekiruddu babicomplainingako nnyo yes kale yes bayinza okuba nga mbiwulira babicomplainingako nnyo naye they can generalizing enjogere ku generally Uganda as a whole bannaye kino kankyogere to the entire community mulaba abasawo baffe bano betuyina ffe tubeere no outside nga tulowooza abasawo either tebaagala kukola abasawo babadde kino naye am telling you abasawo bakola as much as possible kuba bali okutasa bulamu bw'abantu thank you kati let me use an example gyoyogeddeko mulago though I never wanted to concentrate on it naye let me use it as an example nti kati bw'otuuka awo n'olaba ba consultants abali wali ba doctors abali wali obukugu bwe balina ne bye bakola actually ndowooza moderator kyolina tukolerayo tufunireyo abantu abafunyemu mu mulago nabo obayite kankayiseewo nabo obayite Uma TV face to face program oyinza okubeera kyekiri kye nasose nakyo olina story y'eddwaliro nti nze nagenda emulago omusawo bwati ne bwati n'ataasa omwana wange n'ataasa mama wange n'ataasa omulwadde wange my dear inbox me nze ndi available 24/7 okitegeera nja kujja mukwano okujjako interview wonna w'obeera oli oba gwe ojje wetuli tukujjako interview bulungi nnyo otunyumize bane mulago by the way si buli muntu nti nali emulago nti
yavaayo munyiivu yavaayo akaaba no Mulago abantu sina Mulago Kiruddu Kawempe amalwaliro mangi nsogama nze entebe nali entebe ku ddwaliro bweti ne bweti ne bankola we bati noise ne sibya kuba kalango nsogama nali ku ddwaliro bweti ne bweti awo bogenda kisasulira so jamu tuwe story y'eddwaliro lyo wamala mu ddwaliro kangerere bakyogera batya kangezese ku Mulago namala Mulago emyezi bwegiti naye mulwadde wange nadde enguluya so tobeereyo nosirikira story ezo gama eno emboozi nino ginyumizaako abantu tugende maaso doctor so kati ekyate kinsanyusa nnyo nti naabo nabo singa mubatuleeterako nabo ne basharinga kubanza kyenyinza okugamba nze ne experience gyenfunye wano mu Uganda obusawo bwensomedde wano mu Uganda nze Mulago njiwa plus bwentuuka malwale Kiruddu ziri wezo awali concentrated ba consultant nziwa plus so n'olwekyo kati okuddayo ku musajja waffe Green Daddy sinti oba nze ng'omuntu I have personal issues naye kuba actually nze yes ennyimba nziraba I enjoy music nga munna Uganda yenna naye nti ekikolwa akiti gyendiko nti engeri gye yakoze eki tusa kujja nolekanira balwadde buli omu alina stress ze by the way weebale nnyo buli omu alina stress oli ku ward bano bali ku zi oxygen bano bali ku ki gwoyisaamu kamera oleeta akajagalalo dokita nojja n'omuvumaavuma bafande n'obavumaavuma so ekintu ekyo for sure kiraga kati waliwo akantu kenjagala njogereko nti omuntu nkiddamu bamwita Pepper Daddy Green Daddy Mwera Pepper Daddy Green Daddy wanviriza green okay anansonyiwa naye obulande kati oyo Pepper sorry Green Daddy oyagala mutuma Pepper Daddy sorry okay Green Daddy nze ng'omuntu simuyinaako kizibu naye ekikolwa engeri gye twandolingamu issues for sure kiba kiraga level ya integrity y'omuntu engeri gy'alowoozaamu engeri gye yakuzibwamu engeri gya kubanga wano ku nsi by the way nga sinabatuuka wala nobody is an angel we have to acknowledge that nobody is an angel provided you live wano ku nsi olaba maama wo gw'ozadde naye asobola okukunyiiza olaba omuntu sister wo gw'ozadde naye bagamba olaba maama wo akuzadde thank you oli muki doctor maama wo akuzadde ebyange biwanvu mukko naye doctor oli wakabira kimbu maama wo okay so nti nobody is an angel so kati omuntu nga gwe any challenge you face you have to first understand nti nobody is an angel ensobi esobola obbaawo yes nti handlinze ntya we have the right protocols and the right procedure. All right. Kakati kampiseewo kana akantu abantu bangi bajja mu ddwaliro sometimes osobola okweta omulwadde nga obudde buweddeyo abazadde tulina kino ekintu ekyokuddira panado ne tuwa abaana zi pain killers ajja kuba bulungi kumba obulwadde munda bukola ki bukula tugayalirira nnyo abalwadde baffe sigenda kugamba baana sigenda kugamba baki okay ku baana omwana asobola okumuwa panado n'azannya then ekiro nakufuukira ki yes nogamba namuwadde panado awo namuwadde ku pain killers asibye azannya ekiro omwana n'atabuka ng'obulwadde obwo tomanyi oba ojjanjaba typhoid tomanyi oba ojjanjaba brucella tomanyi oba ojjanjaba malaria just gwe nokwata omwana n'omuwa panado you get bazadde mmwe muddire abaana bammwe bw'aba alwadde omutwale mu ddwaliro bamugyeko omusaayi bakubuulire naye dokita lwaki mwayiga ekigambo kya infection olwati omwana mudwaliro infection kiki kakati mwayiga ekigambo kya infection nga oba ntandikirewa kuba ebibuuzo biri bibiri bano abeewa amadagala ne wano ku infection tandikira ku infection kati ekigambo kya infection kino kyennyinza okyogerako nze infection nali manyiza abakazi nti no zitukwata wansi kati nedda infection zinamu ebika bingi actually infection ziba ndwadde zireetebwa buno obuwuka kyekitegeeza omwana omuto infection agijja anti kyekitegeeza nishoni naye kyoba omanya nti infection zizaffe zino za bulijjo nyingi kati bw'ogamba ffe tumanyi infection za wansi kuba ze ziri common wano
nabwo obuwuka buba bungi obukireeta naye ekigambo infection general zehole kitegeeza endwadde zireetebwa ki tuno obuwuka bwe tutasobola kulaba n'amaaso gaffe so buyinamu ebika so ekisooka obuwuka obwo busobola okuaffectinga wansi kati ne tugamba alina infection ki zino eza wansi omwana omulenzi nga muto akwatwa infection kisoboka bulungi nnyo azijjawa otegeeza UTI tulina okwawula ebintu bibiri bannange nkugambye dokita ogenda mu ddwaliro omusawo n'agamba omwana alina infection nga mulenzi zivaawa anti kati environment kantandike ku environment gye tubeeramu kati wano wokka we tutudde olaba ennemeeza gye tukutteko eriko infection nayo essaawa zino eriko obuwuka bungi okiraba essaawa zino bw'otambula ku minyoro bw'otambula kukwatirira wantu wonna environment infections obuwuka bwo bubaamu edda nga tebyalingawo yes emyaka eyo togendayo ku myaka eddaddi eyo togendayo ku myaka kubanga programu tuyinza ogikansolinga bwoba otwamisa okubuuza emyaka kale ekyemyaka tukiveeko nkubuuziza edda nga tebyaliwo abaana b'edda nga tebalwalanga infection zifuusa infection omwana omutwala mu ddwaliro ng'ayokya ne bamukebera malaria nga temuli ne bamukebera typhoid nga temuli ne bamukebera biki nga temuli bagamba alina infection what is infection ekyo ekibuuzo kiri awo anti kati nkikunnyonnyodde bwe tugamba infection omuti olina infection dokita oba omusawo aba tanarrowinze down aba generalizinze ndi kulinga okugamba obulwadde bwo gwe bwoyina bwe bulwadde buno obuleetebwa buno buuko bwa bulijjo naye lwakuba infections zinamu ebika tulina respiratory tract infections ez'amawuggwe tulina urinary tract infections eza woofukira tulina infections eza skin infections okitegeera nazo za affectinga skin tulina infections ez'amaaso nazo za affectinga maaso naye lwakuba abantu bo bamanyi bwe bagamba infection bategeeza zino eza UTI nze zembadde manyi ezo zonna zisobola okubeera ki infection kyova olaba omusawo asobola okugamba olina infection naye urinary tract infection oba respiratory tract infection nti infection olina yamawuggwe infection olina bwofukira infection olina ya skin infections olina za mu musaayi oba infections olina mu maaso oba mu matu ndowooza kati awo kitegedde tudde ku bazadde abawa abaana panado kati awo olina omukyala gwenzijukiza omukyala oyo yava mbalala eyo onzijukira gwali wano omwezi guwedde omukyala yajja n'omwana nga anywedde amafuta paraffin yes paraffin naye omukyala yajjanga ngamba dokita omwana wange anywedde amafuta mangi nnyo nnyo naye kyenkoze muwaddeyo panado ne muwane metro kyekimu so kati okyogeddeko ekintu ekyo like ne throwing back like surely nenzijukira some of the things that really happen naye ekintu ky'okuweereza amadagala nga tegakuweereddwa dokita kintu kikyamu nnyo nga bw'okiwulira kikyamu manyi tuwe tumafa abazadde omwana wange muwa panado ate leero oyo bw'atyo kumba omwana agenda kufa kuba ebya green daddy yaleese omwana baby nga it's late anti kati awo tosobola kumanya ye Uganda yaffe y'ennaku zino nti kati abantu buli omu akola kyayagala abasawo weebali naye oli bamuwa kano ne kamukolera abayagala akaddemu so ekintu ekyo ffe kiwanze nkikondeninga nnyo kati tufuna resistance kakati kano kankakunyumiza okimanye essaawa zino obuwuka bwaffe buno bwe tubadde twogerako obwa infection buyina engeri gye butandise okugetinga resistant nga tebukyawuliragana amadagala gaffe aga bulijjo anti kakati nze kyemmanyi kino oba omubiri gugetinga used ku ddagala eryo anti kyetugamba okozesa eddagala kati jjukira gwe bwogenda oddikozesa toli dokita gw'omirayo kamu 2-3 n'okivaako n'ogenda doozi etali yo n'omira doozi oluusi ya wansi oluusi ya waggulu nnyo n'ekuwonoona systems ez'omubiri oba ya wansi tasobola kutta kawuka bulungi kati akawuka ko ne kanywera olulaba oliba weetaaga eri eddagala balikuwe nga oli mu emergency liba terigenda kukola kuba akawuka kasobola oddirwanyisa so oyo yenna atuwuliriza simanya oba batuwulira bulungi ekigambo ky'okwewa eddagala nzijukidde ekibuuzo dokita dokita kakati waliwo abantu abamu abagamba nti nno
abakazi obonaaba bannaye okay it's okay anti kati ffe basawo bamu omanyi bw'otandisa ekigambo ekyo bw'oba onaaba abakyala nange gye yes ginkwatamu teweesokoola mbu wansi eyo weenaaza like yo weeyoza kyekyo ekintu kiri kitya ekintu ekyo nange ng'omusawo omutendeke are registered I support it okwesokoola obuteesokoola Okay. kuyiwayiwayo bintu toyiwaayo like ng'onaaba Yes, then n'otekayo olugalo n'otandika okwekwatirira byonna nze mbitwalira wamu kwekwatirirayo inoba ebintu byonna byoteekayo nti onaazayo biki katonda ina engeri gye yatonda sisitimu eyo Yes. nti esobola okweyozayo gyokka ebiseera ebisinga abakazi almost 7 ku buli 100 abafuna conditions zino eza bulijjo zobadde ogamba infections UTIs ezo ate of which UTIs ezimu ziri so dangerous zisobola okuresultinga into serious issues so bujogo mu kukwatayo okuteekayo ngalo okuteekayo bino engalo zino zokka zisobola otuuka inside eyo nezi alteringa normal flora ali eyo munda nokkakana nga ofuniddemu ebirwadde nga bino byetuwulira ebya bulijjo UTI so n'olwekyo advise just osobola naye tonaaba teweesokoola naaba nga bw'onaabye n'amazzi ge agatukula teweesokoola ku kite anti kakati abantu abamu bagamba weesokoola uba otukula kaakati bakyuseemu Uma TV nga bulijjo bannange ono dokita bannange tugenda mubaleetera mu part 2 kubanga mposta esaakugwayo Uma TV face to face program nabagambye komenti nga wansi kyoyagala tuwe emboozi yo yakomera yaddwaliro yabulwadde oyagala kutunyumiza ki inbox bane tugenda kuba tubaniriza ba sweetheart tubalere Dr. Kampala yes Banaye Valentine is coming. Where is your boyfriend? All right. Dr. Sibila Kubanti. Yes, kale mwebale nnyo mwebale kubeerawo mbasiibudde Dr. Kampala. Thank you so much everybody for being on this platform. Follow, like, share. Thank you so much for hosting me. All right. November, bye-bye.